Kakati obwa dictator obubi mu nsi wano era obutwaziza abantu ehegi oba abatwaza Nuremberg oba abatwaza mu International Tribunal for the Far East Battle of Hitler Hideki Tojo Japan Benito Mussolini abafa obwa nakyemalira obwo bwe bubi ku nsi wano bwe bwa totalitarian oyo ye mukulembeza abeera omubi mu bwa nakyemalira naye obwa nakyemalira bwonna bulungi okusinza ku degrees kakati fe wafo bwe Uganda bubadde bulungi butya oyo Uganda njagala omuntu nakola bwa nakyemalira ate nga tebugasa ggwanga Uganda kino mujja kukinyigiramu naye Museveni bwe baba bateeka ku sikeero tagwa mu bannakyemalira ekyo abantu bajja kukyewuunya lwaki wetuba tutunuulidde nkugambye obwannakyemalira degrees zivaalinga nti obwannakyemalira bwa Museveni bwe bwannakyemalira obuyitirwa mu nkola ey'amateeka nafugirako abantu nga nakyemalira oyo wanjawulo nnyo kwegamba akukozesa etteeka n'ayita mu tteeka n'akufuga nga nakyemalira era obwannakyemalira bwa Museveni ne mu Amerika babukozesa emirundi egisinga ne mu Bungereza babukozesa amawanga gonna agasinga babukozesa okufuga abantu basoma political science obwannakyemalira obwo bwe buviira ddala mu basajja ngaba gundi Nicolo Bernardo di Machiavelli bwe bannyonnyola obwannakyemalira nti President Museveni akola atya President Museveni akolaga parliament weeri n'akozesa parliamentary dictatorship okubafugirako n'agigula n'agiwenguza ya buli ngeri parliament n'ebeera ne majority naye nga mmwe mugironze olwedde ku democracy kasamu banga mmwe mulonze day and day notaba dictator mulayini eyo why democracy nga atandika Greece na kunnyonnyolako wano nti baali bagiyita Peloponnesian Wars Sipata yalumba Greece democracy watandikiraawo bagamba abantu nti twagala amagye gagende tulikulutinga amagye okulwanyisa Sipata abantu bagamba ekintu bakigambanamu nti what affects all must be decided by all ekyaffecting eggwanga kirina okusalibwawo ffenna n'olwekyo tutuule tukkiriziganye ongeri gye tulumbamu Sipata yes kati Sipata yonga erinze bano batuule ate yabalinda yo yali ku bannakyemalira omulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino mbandirizza nnyo nate olunaku olwaleero bannange mukulike eyo nnyo yonna gye mutambulidde ate mukulike abalaba eclipse of the moon mwebale nnyo mwebalire ddala abantu mwabadde mu Canada ne mumpeereza obuntu nenga nti mukama nga mulungi naddala ab'e Canada be basinze okubunsindikira nga batulaga eclipse gye wasomesaako luli omanyi abantu bangi balimbibwa Bayibuli etugamba nti muli bawulira ku bikolwa byabwe abantu balimbye ensi eclipse bwegenda okukwata ennaku 3 n'ensi gyanvuddeyo bwomu n'ennimbulula ensi nti ebyo babalimba abantu abo balakinga ki astronomy tekisoboka tekisoboka lwaki ekisooka ene waffe we babuzibye ewalala buba bukedde kakati eneekwata tebisobola kukwatagana eclipse we yabeereddeyo eri bwabadde budde bwa misana ng'eno bwakiro oyinza otya okulaba enjuba ng'eno budde bwakiro naye ekintu kyatambudde bulungi enzikiza yo yakwatidde abantu babadde tebakisuubira nabagambako wano nti eclipse yakwata mu 1503 BC yakwata n'ebisolo ne biyingira so kakati ababadde US bakirabyeko era n'endulu ne zivuga so eclipse kakati yabadde abagamba nti ne Uganda tugenda kumala ekizikiza bantu mmwe mugenda promotinga culture y'okulimbibwa wano temudda kuwuliza abantu abo na kasasiro wa bintu ebyo bane tuleme kujjuza abantu baffe mitwe gyaffe bya bulimba tetujjuza abantu bya bulimba mwegendeze temudda kulimbibwa abantu abo mubaganyire ddala mulabe Kwezi Media Group yes Kasozi Samuel philosopher ebyo najibi Megatron yes fetubenga tutambulira fetuleta mawule ga bulimba nedda ne freestyle Uganda nayo bagira babulungi nnyo okay kakati olwalo njagala twogere ku ba dictator kubanga abantu bangi nnyo bawulira ba dictator tebabategeera era owulira nti abantu bagamba nti President Museveni dictator namawanga malabogera ku ba dictator njagala olwaleero tuleetere ba dictator tuwene example amawanga ba dictator gye babadde na biki bye boonoonye mu mawanga ago
okikonkuluudinze bubi naye njaga okusooka okusaba abantu mubeere kaamu ate tubeere abaagazi b'amazima bw'oyawukana ne kasozi olumu kyayogedde ate mukiziganyiza nako genda n'ekyo abantu tetusobola kubeera kyekimu Adamu yazaala abaana yazaala Kayini Aberi nga tewali bantu ba naye baale mu kwatagana yes so abantu tetusobola kwatagana wabula just respect each and everybody's opinion ekituufu kijemu ekitali kituufu ate togaana oli olw'okuba oyawukanye naye tomulumbagana nti ono ye mufu bakiyita peaceful coexistence freedom to live and to let live wemanja awukanye olwaliro bye ngenda okwogera bigenda kubaawula yawula bangi kuba abasinga temujja kufuna babibagamba ate nga mu byo bye bituufu lwaki nti mbidrawing okuva world wide ne tusobola okufuna ekifaananyi one conclusion gy'otandise nayo w'obadde omaliza ogambye na biki bye boonoonya amawanga dictatorship ekyensuubira tiyinza kuleeta peace kaakati ekyo nno bakikulimba ekyo nkibabuulirira wano nga sinaba kubawa ku badikiteeta na biki n'abaliwo baki obwa dikiteeta yenfuga esinga okuza amawanga ekyo tebakibalimba nako obwa dikiteeta amawanga gonna ago gemulaba gakuze gayita mu bwa dikiteeta Katonda abaana ba Isirayiri yabayisa mu bwa dikiteeta abaana ba Isirayiri babajja Misiri ne babatuusa Moses ku lusozi Sinai Katonda n'amuwa amateeka 10 amateeka 10 nga gagamba tobbanga bwenziba bankola ki oyinza okimbulira amateeka 10 nti bwe wabbanga nga bakola ki ekyaliwo mu mateeka 10 gali 10 gokka ekitegeeza Katonda yali wa mirembe awo wamalo kiraba nti abaana ba Isirayiri bakola buli kye bagadde olw'okuba tekuliiko kye bayita law and ordinance etteeka n'ekiragiro n'aleeta ekiragiro n'atereza abaana ba Isirayiri amateeka gonna bwe gabanga manafu kizibu okuza amawanga naddala gakyali ag'ebizibu so Katonda kye yakola yagamba Musa nti wandiika ekitabo eky'amateeka obadde omanye eky'amateeka kitegeeza ki Deuteronomy eky'amateeka kyali kitabo yamulagira nti kiwandiike ku mpapula omalo kitwale mu keesi ey'endagaano kyo kiteeke ku ngulu amateeka 10 gaali munda mu keesi y'endagaano kyo kino kiteeke ku ngulu nga kirimu amateeka agasukka mu 12,000 nga mangi gaali mangi ku lunaku olw'omukaaga olwa sabbiiti baali babagamba mu mateeka 10 jjukiranga olunaku olw'omukaaga okulutukuza nekikomaawo okala olwa sabbiiti enewe webale kanzijukiza yes naye abantu babimanyi bulungi enewe ebyo jjukira olunaku olwa sabbiiti omanyi waliwo ekiyunga kyakwata mu nkatene tumanyi nti lwa mukaaga webityo tubireke ebyo so olwa sabbiiti okulutukuza ng'oli waayonoona tewali kimukolebwa Katonda kye yakola n'aleeta amateeka ago okunyweza n'aleeta etteeka ekkakali nga w'otambula ewasuka ewakasukibwa ejjinja olw'eggulo sabbiiti ng'eweddeko bakuba amayinja kufa bw'otambula awasukka baakikolanga batya kwezi wamanyanga nti olwa sabbiiti njagala ntambuleko ng'oyita kabona nti ssebo kabona njagala olwa sabbiiti ntambuleko nti ng'akwata bayibo ey'abayudaaya n'ejjinja ng'akasuka werigwa n'akubasaako okwetooloola enju awo woolina okwetooloolera abakwasisa amateeka baali balemye okugakwata okugabakwasisa ekimu eky'ekkumi okisasula ng'abantu atuuka ne bajja ne balondamu ente nagaye teryanga eryo ddene ati simulondemu kali n'atawaayo ddene n'ateekete nti kasita ono gamba nti ente eyo nnene mulondemu eri n'eri nga tugigattako nga bazitwala bwe wagaananga okusasula ekimu eky'ekkumi ng'enkuba ewoota ejja kutonnya ente ye ejja kuzaala obwana bulema kapa ejja kuzaala bulema buli kimu kubakwasisa mateeka so Katonda yabakwasisa mu bwa dikiteeta obutagambika n'abapurifyi nga bagenda otutuuka mu nsi y'e Kanani nga bagondera amateeka nga baatereera nti okubatta ekyo baakimanyiira so kaakati obwa dikiteeta buli mawanga gonna bwe bulina okusooka okukuza eggwanga ne tulyoka tudda mu demokrasi ng'Amini bwe yasooka okutambuza Uganda yali agitadde ku luguudo olutuufu Museveni bwe yajja President Museveni bwe yajja yabyonoona naye awo nja kutuukawo so mbadde nkulaga nti obadde amawanga gonna agakuze likwaniye Singapore
yakuza Singapore mu decades 3 never mu third world nefuka first world. Singapore nga newe musimba line ku bus station nova mu line ofuna emboka 3 bwe wa dictator. Tunulira UAE United Arab Emirates n'akalabba bakyakalina eteeka kakali bakuba embooko ne ku lubuto mateeka. China lwalinga mu 1200 bali bamuyita Emperor Hongu. Twegomba China kati ekuze naye ng'omusajja yakiteeka ku line ey'okula nakyemalira. Hongu yalaba abachina nga babbi kuba Biden abachina population yali nnene. Yesu wazaliwo bali mu miliyoni 3 abachina nga bali bangi. So population yali nnene nga abantu babba emisana ekiro nayise teeka nti buli abantu lwe banabba buli gwe bakwatidde mu muvuye ekiro bubbi ku makya saa 12 tukuŋŋaanye buli kitundu babatenga enseeraba. Then n'abanabba okuva emu paka 12 ez'olweggulo babate ku 12 kitundu ng'enseeraba. Mateeka ga kyuma. Amerika we baatuuka mu Amerika oba nakyemaliro obwali mu Amerika bwali busufu. Nja kuwaako ku mulembe gwa Andrew Jackson 1826. Andrew Jackson baali badina kye bayita bane eggwanga eri Amerika muli egombe naye gye lyayita wala nemba nyumiza ku Amerika mukwata ne ku mutwe muti Amerika ebikolobero bye baalaba abatuuze baali balina kye bayita westward expansion zatandika states zaali ntono ne bajjanga bajja bawera. Amerika okukola federation yeriwo ne bweri kati ebitundu ebimu baagula bigule ne sente ne babigattako. Louisiana Purchase Jefferson yagigula ku Napoleon Bonaparte Bufaransa. Gadsden Purchase bagigula ku Canada. Texas California bawa lwana lutawo na Mexico na Spain ne babiwamba ku Mexico. Kaakati ebitundu ebyo byonna Amerika yali ntono. Ngeri eno mu East ewali province ewali states Pennsylvania Boston ani nga naye yali wali agatundu agale nga wono gambe yes nga nego nagali mu ba Red Indian ba native ba practice nga culture zaabwe ku yigambogo n'ebirala. Ne babagamba muve mu ttaka eryo ba industries abazimba abakola plantation abasimba bayingire ba native ne bagaana. Amerika bayise etteeka erya Indian Removal Act erijja ettaka ku buli mu native bannannyini lyo ne bajulira mu Supreme Court. Abalamuzi bonna ne bagamba nti mwalwa nadda mugende mu reserves muve mu ttaka nga onogamba abaganda wano nti muve mu ttaka lyammwe mugende Kalamoja. Abasajja ba Red Indian baatambula kilometers kumpi nga 600 ku bigere abamu ne bafiira mu kuwa bagita Trail of Tears babajjako amataka n'ebirala bingi. So amataka ag'obuzaliranwa bwabwe yes obwannakyemalira bwe bukuza amawanga gonna ne mu biseera ebya crisis obwannakyemalira bwe buyingirawo. Amerika olwatuuka mu sematalo asooka president yaweebwa obuyinza okufuga nga nakyemalira. Sematalo owokubiri abajapani bonna buli yali mu Amerika bamutwala mu kkomera. Kiki Amerika ngekubya atomic bomb e Japan tyasajja bajja twefu bonna ne babakwata bonna mu makomera basoke babeereyo bayinza otwesasuza. Bungereza sematalo asooka yatandika mbawo obwannakyemalira bwe bukolera. President gundi bali bamuyita prime minister David Lloyd George baatuuka okuyisa etteeka eriragira abantu bonna obuta nyumyaka abawera abasatu mu public nga bayiwala ki. Omujamani ajja kubeera waawulire mujja kunyumya nti twalabye nga baasembolinga abasirikale 600 bagenda ku front y'egindi omujamani ayinamu bambeka ng'era bakugamba senseless talks cost life gezaako okola olugambo lw'ekisulu komera so kumpi na kuttibwa gomanye ekyali wali n'okuwandiika obuwandiisa ebbaluwa bwetyo nti owandiikira omuntu wo erina kusooka kuyita mu ministry ya information ne bagisoma biki by'owandiise ebitaliimu eyo ne bagiza ebbali. So obwannakyemalira bwe bugasizaawo bwakola bulungi Amerika amawanga gonna agaakula gakulira ku bwannakyemalira. Kaakati tuzze ku bwannakyemalira nkulazeeko paati ennungi yaabwo ne Uganda singa yes okusinziira ku bye yakola yagamba nga oluguudo luno ndwagala enkyanga luwedde ne lukolebwa. So kaakati kyenjagala okubalaga lwakuba obudde tulina butontu naali badde mbasimira oba bwali etaaze episode ndowooza njagala nkutunuze mu bika ebyenjawulo n'enkola yaabyo. Obwannakyemalira bugwa mu kika buyitibwa awamu authoritarian
regi oba authoritarian leadership obukulembeze obuli authoritarian ng'obukulembeze obwo bulinamu ebika byobwa dictator okusinzira ku degrees z'obwa dictator n'obuyinza omukulembeze bw'aba nabwo. Yes. Kaakati obwa dictator obubi mu nsi wano era obutwaziza abantu eheegi oba abatwaza Nuremberg oba abatwaza mu International Tribunal for the Far East Adolf Hitler ba Hideki Japan ba Benito Mussolini abaafa obwa nakyemalira obwo bwe bubi ku nsi wano bwe bwa totalitarian. Oyo ye mukulembeze abeera omubi mu bwa nakyema naye obwa nakyemalira bwonna bulungi okusinza ku degrees. Uganda bulwadde bulungi butya oyo Uganda njagala omuntu nakola bwa nakyemalira ate nga tebugasa ggwanga. Uganda kino mujja kukinyigiramu naye Museveni bwe baba bateeka ku sikeero tagwa mu bannakyemalira. Ekyo abantu bajja kukyewuunya. Lwaki? Wetuba tutunuulidde nkugambye obwannakyemalira degrees zivaalinga nti obwannakyemalira bwa Museveni bwe bwannakyemalira obuyitirwa mu nkola ey'amateeka n'afugirako abantu nga nakyemalira oyo wanjawulo nnyo. Kwegamba akukozesa etteeka n'ayita mu tteeka n'akufuga nga nakyemalira. Era obwannakyemalira bwa Museveni ne mu Amerika babukozesa emirundi egisinga. Ne mu Bungereza babukozesa. Amawanga gonna agasinga babukozesa okufuga abantu. Basoma political science. Obwannakyemalira obwo bwe buviira ddala mu basajja ngaba gundi Nicolo Bernardo di Machiavelli bwe bannyonnyola obwannakyemalira nti President Museveni akola atya. President Museveni akolaga parliament weeri n'akozesa parliamentary dictatorship okubafugirako n'agigula n'agiwenguza eya buli ngeri. Parliament n'ebeera ne majority naye nga mmwe mugironze. Olwedde ku democracy kasamu banga mmwe mulonze they and then yotaba dictator mulayini eyo. Why democracy nga atandika Greece na kunnyonnyolako wano nti baali bagiyita Peloponnesian Wars Sipata yalumba Greece. Democracy watandikiraawo bagamba abantu nti twagala amagye gagende tulikurutinga amagye okulwanyisa Sipata. Abantu bagamba ekintu bakigamba nti what affects all must be decided by all. Ekyaffecting eggwanga kirina okusalibwawo ffenna n'olwekyo tutuule tukkiriziganye. Ongeri gye tulumba mu Sipata. Yes. Kati Sipata yonge erinze bano batuule. Ate yabalinda yo yali ku bannakyemalira nga woolaba Rwanda. Sipata was a police state. Sipata baddiranga omwana baba traininga abaana abato kuva ku myaka 3 kweyongere baba traininga bubbi. Sipata bwe yali ekola nga babasindika babalumya enjala olunaku naye babasindika ku ssaawa 8 mugende munoonye ekyokulya. Kasogenda nobbe wa kwezi ne bakaleeta nga bakakutte kabbe bakasinsimulirawo emiggo obotya ne bakwata. Oyina kubeera mukugu. Oyina kubba ne batakwata. Baba training nga muna alumba arsenis mubbe buli ekiriyo n'ebyekika by'abantu mubibbireko. N'ebyawongo byonna mubibbireko. Ba training abantu so Sipata bwe yali bano bali democratic. Kaakati omukulembeze yenna buli lwabeera mu element akakasooka parliament n'ebeerawo batandika okutiikinga nti awo tagwa mu bwa dictator. Lwaki Hitler bwe yakwata obukulembeze 1933 yayisizaawo kye bayita enabling act ng'akozesa parliament. Hitler we yagenda okujja mu bukulembeze waliwo ekifo ekya president eyakiriko bali bamuyita von Hindenburg yamutta. Hindenburg ye yaleeta ne Hitler ye ng'akooye Weimar Republic yali enafu ye yali efuga okuva ku Sematala asooka n'aleeta Hitler. Waleeta Hitler n'atuuka n'akalanga akasajja kalina obusobozi yakasembeza kawa bwa chancellor yenga ye president. Bwe yamala n'atuuka n'agamba kasa chancellor wali kalita yalinge balonde president omulala. Hitler olwakwata mu bwati yayisa enabling act najjawo ekifo ky'obwa president nakyo n'akyezza abadde chancellor nga onodda Museveni wanajjawo vice president n'abanga ye president ye vice. Hitler n'akyezza enabling act. Bwe yamala n'afuna omulalu gwe yakozesa yali ayina obulwadde obwa arsonist nga yayagala kukoleza muliro kwokya omanyi obwo nabwo bulwadde nga buli wamu ayagala kwokyawo bwoya. Obwo nabwo bulwadde. Omusajja oyo n'agenda ayingira mu Germany ne bakimanya nti yase Hitler yakozesa chance eyo n'ayokya parliament. Oyo omusajja
Hitler yatuma basajjayo ba police era bakita Richester on fire nayo cha parliament olwo ayagala okugobawo parliament afuge nga talina parliament nayo kyekizimbe ne bekwasa omusajja oli omudachi ayina obulwadde nti yeyakyokyeza wene wamusawali Hitler nafuga nga tewali parliament teyaddamu kukkiriza gironda teyaddamu kulondebwa parliament owa president abukutte abadde chancellor nabwo abukutte takyalina mu checkinga parliament eyali mu checkinze agikutte kugamba kati olwo obuyinza bumuli kyenkugambye nti diguri y'obuyinza oli bwalina kati olwo awulira nga buli kintu kyonna akina mu control kyetaaga bwetaasi kugamba nti kino kikolebwe ne kikolebwa taliko parliament kuba luli yali emulemesa kuba okuva edda nedda parliament ye Germany yali yamanyi okuva ku German unification 1887 nga Frankfurt wali abasajja aboogera baseggona 1887 mawanga gakula ne parliament Frankfurt parliament yalina abasajja nga basobola okudebating olunaku lulamba bali ku kintu kimu ne kitaggwa Chovola ne Bismarck gwe bayita Iron Chancellor we yakwata obukulembeze yaleeta policy eya iron and bloodshed parliament tajja kukikola nayo kakolenga na kyemalira yes so kakati Hitler akutta obuyinza president yaliganye chancellor byakola ebifa bigasse byonna bitutte parliament yali mugambyeko agikutte obuyinza obwa kooti bwonna n'abweza n'ateekawo kooti ez'enjawulo tewaliwo checks and balance oyo yenna kyemalira Hitler n'alyoka akola ebivve bye yakola naye ng'akuzizza Germany mu ddakiika obudakiika Germany yali ekuze mama n'enguudo ze yazimba nga Germany autobahn ne kakaza enguudo esinga obugumu mu Europe yetegekera okulumba Bufalansa n'azimba enguudo ennene enzibwe Uganda zitajja tuukako ezinayitakaga motoka ebyokulwanyisa yes nadira bola ly'emirimu Germany yali eyina nkulaga dictator kyakola Germany yali eyina bola nedda yali mulungi ne waba mubi akuze eggwanga lwakuba mu kiseera kino tetukyabasobola tetubeetaaga tulina ekika kye twetaaga kyenja okulaga yes so ono nkulaga totalitarian nti ebirungi abikolera eggwanga naye ku cost abantu babonaabona nnyo kyekiboonoona kyovola abamalizaamu babatutte bakoze bekibe n'ebirala w'ebityo bawanise kalaba kaakati Hitler Saddam Hussein yali dictator Saddam Hussein yali dictator kali tusoke tugende tujja muddira yes yali dictator so nebijja bikomekeza bityo weewaawo ate yali akoledde eki Iraq omanyi woogenda okutondoza Bagram airport okutuuka yaddira eddungu n'alisimba emiti Saddam kye yali akoledde Iraq abasajja ba Gaddafi abo lwaki abantu atabakolera amawanga gaabwe bannannyini ggwanga lyennyini babakola bubi anti kaakati kyolina okumanya n'olaba nga ffe abaffe tebakoledde eggwanga lyaffe naye ate ne tubayisa bulungi kyolina okumanya Machiavelli yagamba it is easy for era yakyogera nti kyangu it's better to be loved to be hated than to be loved if you cannot be both kiba kirungi n'owalanibwa okusinga okwagalibwa woba tosobola kubeera byonna Gaddafi bye yakola abantu abamu tebaasanyuka lwaki byanyigirizanga abamu dictator oba omukulembeze yenna waliwo abantu abamu abalina okunyigirizibwa okukolako ebintu ebimu Jennifer Musisi bwe yakola mu Kampala kyova olaba Kampala yakulaakulana nkulaga obwa dictator kino nja kuvayo nkyogera abanfumirire Uganda solution ya Uganda okudda ku luguudo dictator ninga si Museveni takisobola no takisobola sitayiro ye yali alina chance okufuga Uganda okugiteeka ku luguudo kyamulema omanyi n'abakulembeze balina styles ez'obukulembeze President Museveni kyamulema ekyo lwaki yakopa enkola ey'amawanga nga ga Ottoman ey'ebiseera omusajja nga Caligula yafuga Roman Empire President Museveni yakopa nti biki ebigobye bw'obote mu bukulembeze yakwata ku Mengo yakwata ku banaddiini abantu n'abajjako eddembe lyabwe Museveni najja naga akambalekere buli kimu muonooneke kambalekere nayo yaba mwoyo gwa ggwanga alekera buli kimu ne kyonooneka taba mwoyo gwa ggwanga yalema okulengera ekikeekyo kyovola we gambya nti mu dictator tagwayo yaddira n'afuna gyakukutira eri n'ayitira eyo kwagala kubeera mu buyinza kusigala mu buyinza Ottoman Empire kye yakola kyovola yafuga okuva 1300 around 35 paka 1900 Ottoman Empire ngeewa abantu eddembe
buli omusigala mu nsinza yo tetujja kukaka buli omukola kyoyagadde teri kukaka Kaligula yafuga Roman Empire ng'abantu beeyambula n'engoye ne banyumya akaboozi ku street Empula najja ng'abawuubirako mwebala omulimu n'asiruwaza Roman Empire Kaligula yali museegu atagambika tolaba wali ogenzeeko ku Catholic churches ezisinga ebifaananyi byabwe byonna ebisinga by'abantu bali bukunya babiteekako ebisinga byonna woolaba painting sinewa wotula St Peter gundi Vatican St Peter's Basilica doomu yonna ejjuddeko bifaananyi by'abamalayika baba bwereere kalicha yaabwe bakitandika obwereere nga babuzimbira mu kalicha y'abantu kati Kaligula yali museegu naawe abantu eddembe President Museveni kye yajja n'akola asobole okubafuga omufuma nakaka yayonoona ggwanga kyekimu ng'omwana bw'aleeta omwana wa mujjawe ono n'agaana omubonereza n'agaana okubeerako kyamukolera ekyana ne kisiriwala n'akireka sukaali ne kinuuna ne kirya emmere ne kimalawo obesite n'akitta ye President Museveni kye yakola singa yasigala nga dictator twalibadde tuli bulungi okusingawo omutuufu nti ba dictator ekika kya Museveni baali babaddeko Bufalansa nga Louis the 16th Louis the 16th yali dictator naye n'alema okubeera dictator omutuufu Mary Antoinette nabba buli ssente z'eggwanga ng'atunula President Museveni Catholic Church n'ekola ebive ng'atunula otunula wano abantu bakola ebive ebitagambika n'aleka okufa ku bantu naye nga ekimufuula obwa dictator parliament teriiwo tewali kooti bannobo be balina amakooti n'ebirala nayonoona eggwanga so obwa dictator ku mawanga agalina ebizibu ya solution naye President Museveni yalema kibeera parliament weeri n'abimikisinga demokrasi n'olwannakyemaliro olutono oluli munda nti obwannakyemaliro obwo buba bubi nga buyitira mu mateeka akozesa tteeka etteeka ligamba ki constitution tusobola ogikyusa akulaga nti nabikola mu ngeri y'omu mateeka naye ng'asigala abanyesa so kaakati tojja muteeka ku badictator bali abaamala ku bantu eddembe lyabwe kale kankuwe kaakati ku bifaananyi ebirabikako ku bannakyemalira we tugende Congo twalinayo ko Mobutu Sese Seko y'omu ku bannakyemalira ebyafuula Mobutu Sese Seko okubeera nnakyemalira n'abakulembeze abalala waliwo kye bayita personality cult ti omukulembeze azimba ekifaananyi ng'abantu basinza musinze nga Katonda yes President Museveni kyatakoze towulirayo luyimba towulirayo street mu Museveni towulirayo ki so wogende Congo Mobutu Sese Seko buli zaabiranga ssaawa emu bagenda osoma amawulire TV zonna nga mulina okuteekako ekifaananyi kya Mobutu nga kamukire nga malayika ngate gaali makulu ago Mobutu personality cult ng'abantu bamusinza nga Katonda dictator so Museveni wajja aviiramu personality cult tagirina Tito yafe Yugoslavia abantu nga bayimba Tito we yafa mu 89 I think baamala nga mwezi mulamba bakungubagira Tito naye ng'abantu bayimba bakungubagira obusobozi onyumya w'obusobozi ku Tito level Tito gye yaliko onyumya w'obusobozi obusobozi yamala omwezi mulamba okay yamala omwezi mulamba naye eri kye baakola ku Tito abantu nga bakeera mu public squares kukaaba ne mukoona ebyenyi ku ttaka ne mukola ki Tito ne batandika okuyimba General Tito here Tito everywhere Tito ng'ali omnipotent alinga Katonda Tito dictator so kati ye personality cult kyekimu ku kye basooka okutandika okulambika obwa dictator ekintu ekyo kiba kibi nnyo nti omukulembeze atuuka najjula okusinzibwa nga Katonda oba emu ku biri mu batotalitarians takikoze ekyo kimujja mu ky'okubeera buli bukulembeze bwonna bakimanyi bulimu obwannakyemalira naye degrees kimujja okubeera mu bano najjangakka level takoze personality yes yes kaakati ekirala ng'ogyeko ekyo Mobutu kye yakola waliwo kye bayita state sponsored terror abakulembeze mu mawanga ag'enjawulo bassa abantu ekitagambika tojja kukisanga nnyo wa President Museveni wano abantu abafudde wano ne mu America bafudde mu nfa y'emu bwetyo wotula abasajja ebimusira nnyo kwagaku wotula kati balonda baani enfa gye bafuddemu abalalalala bakazini ebyo tujja okugamba nti no bafudde mu nfa ezitategeerekeka ti dictator abasse naye wogenda ne mu America abantu nabo baafa mu nfa bwezityo ku mulembe gwa Kennedy America yalaba ekikanga bwe kitagambika
bayisa amateeka bakiyita cointelepro nga bateekawo ekibinja nga kyogwakyo kutemula be bayita ba enemy of the nation. Ekyo kyagenda dda kugwa Nixon, Martin Luther mwe bafiira, Malcolm X we bafiira. Ojja wanoona ba Bob Marley bonna baali ba victim b'ekyo. Mwe bafiira. Kubanga Bob Marley nzijukira nti no bamuwa engatto waliwo munamawe yamuwa engatto naye nga yali wa CIA yali wa CIA akalwaza kansa n'alinya ku kasumalo lyo olwalaba nga yeekanzi n'amanya kiwedde ne malwaliro gye yagenda nga Bufalansa nga CIA yemusookayo temumuwa bujjanjabi. Yes. Lwaki yali threat ku security ya America. Atya Bob Marley yayina ettutumu ng'ayimbye ng'abantu bamwagala nga olaba Kyagulanyi mwagala e Uganda. Obuyimbi awo omanyi abayimbi abo bayina engeri gye bayingira mu mitima gy'abantu okuyimba kuveeko. Kakati wano bagundi bano ba Olanya enfa gye bafudde ezo zonna enfa yes zisobola okubeera related ne tugambira nti kyali ba state sponsored mada naye tetulina bukakafu tetujja gisibako naye nti newe kibanga kyekyo nti ne mawanga amalala babikozesa n'olwekyo tebijja kuteeka President Museveni nnyo kubeera dictator nga ne kugwa Nixon byakolebwa mu America ye n'ataba dictator nti gavumenti zonna zibikozesa omuntu kasabalaba nti nno asobola okuwikeninga eggwanga tumulemesa okujja mu bukulembeze. Bob Marley yali nga singa ajja ne yeesimbawo yali akuba akalulu. Populism yali yamanyi mu America nga baagala omuntu owettutumu. Kennedy baamwagala lwa bulungi ng'amagezi talina. Nenga musajja alabika yali alabika bulungi abakazi balonda Kennedy. Era byebimu ku byamufuukirako obuzibu nga naye tamanyi bigendera bya America. Tetujja kukiza kunafuwa Soviet Union etusinge kyamutemuza. So amawanga gabikola ebyo naye tebijja kubateeka nnyo mu bwa dictator bugenze wala. Kuba waliwo etemu ebikolebwa for necessity. Yono kafe olw'obulungi. Ebimu bikolebwa bikola. So kakati awo President Museveni tetujja muteekawo nnyo ng'abakulembeze aba naye abakulembeze abaatemula abantu abatuuka ku bannakyemalira obutuufu. Gende Cambodia olabe Pol Pot kye yakole Cambodia. General Pol Pot yatuuka okutta abantu. Waliwo ekyalo kye baagendako wali abayeekera aba Kameruuki. Pol Pot yatuuka okutta abantu ne bakola piramidi y'obuwanga. Yes. Olwo ne batuuka okugenda ne basanga ekyalo nga bataddeko the graves of the people who were buried without heads. 100 people buried without heads. Eryo lyettemu erifuula bannakyemalira. Stalin ye Russia. Stalin ye true color ey'abannakyemalira. Kwaye tuba tubala bannakyemalira bakyasinze mu byafaayo by'ensi. Asookera ddala bali bamuyita Nebukaduneza mu BC. Nebukaduneza naye yali n'akyemalira. Nebukaduneza kulisi y'aba dictator. Ne kuddako Shai Huangdi ow'e China. Yazimba Great China Wall. Ekintu ekyasinze ozimbibwa omuntu ekinene mu byafaayo by'ensi. Dictator. Yali dictator mubi nnyo. Ne tuvaako ne tuddako abasajja ba Joseph Stalin. Stalin ye Russia yaleeta obwa dictator nga ne mayumba babaketta. Nga n'amateeka agateekawo ku bufumbo. Nga akontrolinga obulamu bw'abantu okuva ku ddiini okutuukira ddala ku by'obufuzi. Dictator akontrolinga n'eddiini n'abagamba twagala kusinza bino. Oyo ye dictator totalitarianist. Uganda. Atekati ffe tubatukontrolinga. Tebaba controllinga. Nga n'abalabirizi babawa motoka. Ati ono abakontrolinze si lwateeka wabula inducement. Stalin ye kyataakola yakwata baali bamuyitawo gundi Sultani Galiev yali akola kati ekitundu nga olaba Kazakhstan n'amukuba Siberia mukomera n'amusa ku Hadireba nga asooka enjuba okuvayo n'emusooka okugwa nga wono ddala kakati mufuti owe Uganda n'omukube moroto mukomera ng'azuukuka 11 ng'enjuba tennavaayo enjuba n'egwa ng'akyalima akola Stalin era yafiirayo n'akwata gundi synagogues amasinzizo g'Abayisirayiri ag'abakigonna ne bagakuba ku ttaka leka n'okuleka n'akwata Christmas n'agigoba e Russia. Stalin be ba dictator b'enkuwa abatuukiridde yagoba Christmas e Russia n'ekifaananyi kya Yesu nga bakeera ne bakiteeka ku street abaana ne bajja bakiwandira amalusu
ne bakikuba embuuku ne bakikuba amalusu. So ye Stalin agoba eddiini naddira olunaku lwa Sunday ne balujja kalenda. Kiki abo be ba dictator controlling ebyeddiini na controlling obufumbo na controlling ebyobufuzi. Oyo ye dictator omutuufu totalitarianist. So bino ebya Museveni tosobola kubiteeka kubali abantu tujja tubassa levels. Sitaini tewali parliament yakeeranga bukozi bagitanga political bureau yesalawo nti kakati abantu be Ukraine tugenda kuzimbayo factory y'ebyokulwanyisa ne bagizimba mwenna abayina amataka awo temukyalina bwannanyini teri kubasasula mugenda bugenzi nawereka oyinza okwogera awo twagalawo abaliwo lwakuba kye bakola nga basooka ne bazimbawo amayumba communities ne babazimbira amayumba ne bamala ne batwala ettaka mu mayumba gaagali mwenna mufuuke bakozi wali teri parliament teri kiki bwe wa dictator naye nga bukuza kuba Stalin yakuza Russia kati n'okugifuula ey'amaanyi mu bwa dictator obwo naye nga miliyoni eziwera 8 ez'abantu zifudde abaafa enjala bokka miliyoni 8 ez'abantu abaafa ebbanga eryo okuva yatandikira obukulembeze n'ogatta ne mu biseera eby'olutalo ebyaggwera Stalin yatta abantu okubalumya enjala kwokka. So kakati be ba dictator abo nti bakozesa enjala nebeera nga tuulu ey'okufugirako abantu asobola okulumya abekkalamo gyenjala be bannakyemalira. So kakati tosobola kuddira Museveni n'omuteeka kwabo ku bye baakola. Nakyemalira omulala gwenja okubawaako nkulaga ne state sponsored terror webeera tuulu bwe tuba tulaba bannakyemalira tutunuulira mu nneeyisa zaabwe ne tugamba nti tunoonya kale omuntu anaaba Saalongo kyono neeyisa ze zisobola okubeera Saalongo ky'omwana ono yatemerwa endiga osobola omuteeka mu basaalongo ne tumuzza so tujja tukozesa elimination method ono kinaakikola nti nadda bwati kinaakikola natumuzza bwe batwe bajja ne bakyuka ne President Museveni yajjanga mukakkamu n'afuuka kati ekizibu eri eggwanga. Nedda President Museveni teyalina mukakkamu. President yajja ategedde wagenda okulembera Uganda naye ng'awuddisa bannayuganda n'awuddisa bannayuganda n'abawa emirembe ku kiseera we twetaagira nga tukyetaaga omukono ogw'ekyuma gwe gwalisobodde ababbi. Ne Bobiwine ye tosuubira nti naye bw'ajja mu buyinza ajja kufuuka ate kati ekizibu ekiri awo kati ku Bobiwine nkuwaddeko future emu era baadivayisa abanuupu baali badde baakikola dda singa baali bafuna abantu nga bafe abategedde ku byobufuzi kubanga nkimanyi nti no comparative politics mutegedde nkukompeyalingira situations n'enkulaga ki ekiyinza okuvaamu. Bobiwine ekintu kyasinza okukola ekimu ekiyinza okumufuula nti asobola okubeera dictator lwakuba ate olumu singa akikozesa asobola okukuza eggwanga naye kyobwa dictator tasobola kubwewala. Lwaki wotunira kati personality cult gyazimbye mu Nuupu nti Kyagulanyi alinga bapaapa abaasooka myaka gya 1900 awo nga obwa paapa bakiyitanga Pope's infallibility. Paapa taddibwamu kyakola kituufu kyayogera kituufu buli kimu kituufu tasobya bakita Pope's infallibility. Era nga wali okumanya baali bakambwe keera enkya paapa ayogere kino yogere ekyawukanako owulire kiki yenna ya Kyagulanyi nti no obwo obwannakyemaliro de tuba tutandise okubulaba mu muntu ng'okyalira mu kibiina ne tusigala kubulaba onoobukozesa weewaawo bunanyigiza abamu n'okuza eggwanga kyeyo kyokka kye tuba tusigadde okusana naye ng'obwannakyemaliro oba otandise obulaba nti Kyagulanyi okubeera nti nno buli kimu kyayogera temulina kukiddamu eyo element ya dictator yali badde saawa eno yakidinawo nsinga dda tibana ebyo bye mwogera nedda principle tasobya nedda nsobya. Lwaki okutereeza Japan empula wa Japan yali atwalibwanga Katonda era nga babayita ba Sun King like the sun the heavens has mandated the heaven has ascended its mandate to the Sun King nga atwalibwanga Katonda ng'era abaana bagenda mu Ssematawo ng'omwana awandiikira girlfriend we tingenda kwetulisiza mu nnyonyi erimu obuganga nkikola lwa empula naye Amerika ne bamanya nti personality cult ye eriwo abantu ku ntya gye batyamu empula ne bagamba tulina kumuswaza okumukkakkanya baddira nga bamaze owangula Japan ne bakuba
ne bakuba katugambe tabamiruka ne bakuŋŋaanya abantu bonna kumpi ng'emitwalo 3 ne baleeta empula wa Japan n'alangira bannange ndi muntu siri katonda abajapani ne bakaaba amaziga nga bamaze omuwamba kakkanye n'agamba ndi muntu siri katonda bamukakkanya kyovala monake yasigala singa teyakkakkana monake teyali baddewo baligikubye kuba abantu waliwo kye bayita ingrained ng'abantu bakikwata ti empula wa Japan alinga katonda ng'entiisa bakizimba nga bwe bagamba ow'obusobozi katonda yes ng'entiisa eyo bagizimba kati ebyo ebika ebireesa abakulembeze abazibwawo ba dictator anti personality cult abantu fiya bagibazimbamu mu mitima kakati Bobiwine gwokigeraageranya otya nti kakati fiya eno gye batadde mu bantu nti principal taddibwamu principal takola nsobi togenda kufuna kaadi bwoddamu tujja kulumbagana ebivumo 6 bye tugenda okukusindikira tuzimba kaliki eyo bwebanga tebagidesimantolinze kijja kwonoona ekika ky'omukulembeze kaliki eyo wano nti babeera ne kooti ezaabwe ez'abantu bennyini ng'abantu bakulumbagana jasa okwogera ekintu kyonna singa bakwata obuyinza omanya abantu abo bajja kuba ne influence mu makooti agasinga gezo okwate ku gezo oyogere kino bazimbye ekintu ekyo kyekimu ku kizibu ekiri ku bukulembeze we tiwakwata obukulembeze personality cult abantu bajja sigala bakimanyi twakwata obukulembeze nga principal tagambikako tubukutte kirina kusukka bususse ekyo tagambwako kyenkugambye nti Catholic Church bwe yali bajja bakizimba paapa tebaali b'amaanyi bali buntuntu nga bantu banyumiza bwa paapa naye Kalumenjini yajja azimba obwa paapa ne babongera amayinja okutuukira ddala ku bapaapa Gurigole baani ng'obwa paapa bulina amaanyi okulaga we bwakola olw'okuva mu bantu nti no bataddewo fiya mu bwa paapa nti Nicholas Capanicius ono scientist ye yasooka okuleeta kye bayita geocentric theory nti okusooka baali bamanyi nti no ensi enjuba byonna byetooloola nsi nti ensi yennene ye geocentric ono n'aleeta heliocentric nti enjuba yennene planets zino zonna zeetooloola njuba naye nga Catholic Church ye ekimanyi nti no enjuba ye yeetooloola ensi ng'era kye basomesa abantu Capanicius waakola ebibalo bye bulungi n'alaga ensi ng'agenda ofulumya akatabo ke Catholic Church baamuyitirawo mu Inquisition opreachinga heresy ekyawukana n'ekya paapa era baamuteeka mu Inquisition akakiiko ne bamugamba gezoddemu obyoge okubidinawunsinga oba okukutta Capanicius n'agamba nfiira ki nakkakkana yatuusa okufa abasawo ne bamukakasa nti n'ababuuza nti nsobola okulama nti tosobola tinyinza kubuzayo nnaku nga mmeka okufa nti ziyinza obutawera 3 n'alagira omusajja efulumya akatabo ako kasita ngenda kufa yagaana nagasijja kafulumya naye olwamanya nti ngenda kufa nti mukafulumye kasita ngenda kufa Catholic Church yamugaana teddibwamu kyepurikinga kyekituufu gwe opurikinga ekirala yo herase kakati nawono kyekimu ekiwo nti obuzibu bw'abakozi nti principal waayo newe kiba kikyamu tokiwakanya ekyo balina okugyamu elementi eyo so Catholic Church bwe yali nga wakulembera ekyo balina kijja if not bakirage ensi nti nno tugenda kukulembera n'omukono ogw'ekyuma tuteeze Uganda tujja kubakiriza omukulembere principal nga taddibwamu ng'ekiri ewa Kagame bakkirize bakwate layini eyo awo nze nja kubawagira n'omutima gumu naye obuzibu ajja kugamba nti no principal taddibwamu ogambe abantu bagibwako eddembe lyabwe biki ne biki mu bukulembeze obwannakyemayo obukulembeze amawanga abantu bagibwako eddembe lyabwe erimu n'osobola okufuga nga eddembe ly'ettaka okuowuninga ettaka lirina okugibwawo ku bantu abamu naye wano sijja bigendamu bijja kusiikuula empalana naye nga amakyaki ebikyabajjuza amataka amanene gatalina kye gakola tegakyetaaga kuba nga gakyali mu nsi wano okuza eggwanga kati ekizibu kye tulina nti ne gavumenti yandibadde gamba nti ettaka eritwale likozesa bajja kulibba bubbi anti kali wegambire tebasobola kikola ekyo tebasobola kikola aba Museveni nti bazimba ku musingi ogw'obubbi n'ogw'olulembe Dictator yasobola okikola nti wenzija okuba Kagame yakola atya nga manyi okubawa ku bika by'aba Dictator abasobola okukuza amawanga ne Uganda betwetaaga
Kagame waje Uganda era nebimu ku byabaleetera okulwanagana okutemula ba Rijema ate nga balyoka ne batemula pusi eyo Rijema yali mufu kamuyite pusi banansonyiwa siku ntino kivumo naye ngezaako kubalaga nti Rijema Rwanda teyali badde bwetyo yali atuta obukulembeze obuli e Uganda bayagala batwale e Rwanda obwa Museveni obutakuza ggwanga obwekisiro obwokwonoona abantu ne musigamwe nga mwegaggawaza mubawo olulembe mukole kino omusezi bamweyimirire mwegaggawa naye nga mulisibye ku ludemokrasi tulonda tukola ki mwerondera abakulembeze tukola bino ne mwekwekeraawo beera lumu a true dictator oba seekyo fuuka democratic woona oba democratic obukulembeze lwaki mu manipulating a constitution so alemye okubeera democrats ate alemye okuba dictator Kagame yekye yakola naye atulimbira awo yes naye Kagame bw'aba n'akola oluguudo olulina okukolebwa Kagame yatuuka n'agamba twagala okukendeeza ku bantu aba owninga amataka amanene yasookera kulirye n'atemako amataka wafa agula buguzi mafaamu naga government nagatwala eyenjero ogenda owulira nti waliwo akiriko kisozi yagenda bugenzi ebyo byonna wenkulagira nti ayagala okusanyusa abantu asigale mu bukulembeze President Museveni agenda okujja mu bukulembeze waliwo ranching schemes ezaziteereddwawo ewaffe waliwo ranch ne yali yamuzeeyi wange nga yamayiro 6 kuliko deep kuliko kinga ranch emu esobola okufulumya singa bagidevelopinze amata agava mu Buganda region kuba amawanga agakuze ga Denmark ga Argentina gakulidde ku ranching system President Museveni wajja n'akitemamu ba squatters ne bagabira abantu byononeka baleese olulembe batandise okwonoona eggwanga okyawulirayo ranch ennene bwetyo zonna zaggwawo ne yayesigadde Kalamoja gundi kazini yagitwala kakati byebiki ebyo so yenfuga ey'obukulembeze yali embi eyayitesaana ggwanga n'olwekyo tiyadde President Museveni obadde mulungi otuwadde olulembe wano otambula n'ofuba Museveni n'okola ki otuttattanye lukulemeseza okuteeka ku badikiteeta weekwese bakiyita sugar coating yes naye ng'oba dictator abukozesa n'ayita mu luteekateeka muteekewo amateeka gano olw'okuba democracy agamba nti walina okubeerawo rule of law noddira omwana n'omuwa akakerenda ng'osizeeko sukaali naye nga kakaawa kyakozesa ekyo kimuqualifyingisa nti si dictator oli atuukiridde wabula alina mwola dictator naye ate ng'ayonoonye eggwanga yes kaakati Rwanda Kagame kyataakola ekika ekyo ekya dictator gwe twetaaga e Uganda era winsitime mujja kuvayo mukiziganye nange kuba ne Uganda niwe tulonda kati katugeze kyagula alina akwata obukulembeze nkulabula nedda n'abukwata kaakati ku mbeera gy'alimu eyo ng'oba dictator obulaga n'olaga ate ofaananira Museveni naawe ng'ate olulembe oluyina okkiza mu rule of law naye olina bw'ozimba nga toddibwamu tokola ki Kyagulanyi mu myezi 2 abamutemule bamutte Uganda wano abakulembeze abanaddako e Uganda wano tujja kufuna abatemulwanga ba mirundi 2 okufuna obukulembeze obutegeera lwaki ojja kujogambe kakati olulembe njagala abantu bano mulimu abantu ababya amataka g'abantu abantu basuubira ojja kujoba bakwatireko ovuicho olina bakwatako na mukono gwa kyuma gw'olujja obayise mu kooti muleete ebipapula bimwe mugende mu kooti ezafedda so by then ojja kumaliriza nga abantu abakulese bakujeemu obwesige twasuubira ojja tukwatira ku babya amataka ag'Ekalamoja oyise mu mateeka bikulemye kooti ekuteerewo emiziziko kuba abalamuzi bali banguzi ekulemese ojja maliriza tobikoze abantu Besigye ne Bobiwine aliwo ayinza okubeera dictator mulungi anyway kyenyinza okusuubirako nti Besigye ayinza okisobolamukko lwaki nti abantu ababaddeko mu mateeka mu magye akantu ka order batera okubeera nako naye lwakuba nti naye wayinza obutabeera mulungi nti alina yanywako nnyo ku mwenge ogw'obukulembeze bwa Museveni naye kyonvola sijja kumulabamu nnyo elementi eyo Besigye ajja kujja naye asigayaga bannaye eddembe ly'obuntu abantu balekere amataka gaabwe gemubbye abantu balekere kino mubalekere kino ebyo byonna bijja kukalubiriza obukulembeze obwo so kyovola nti wano mbaga nti obukulembeze tujja kwetaaga gwe bayita benevolent dictator yoli yennyini Kaliba si Kaliba ye totalitarian naye waliyo benevolent dictator mu nsi yonna teri benevolent dictator gwe baali batutte mu kooti ng'avudde ku bukulembeze naye ng'akulaakulanya eggwanga ayayayaya kantandike kuwa ngenda kutandikira kuli kwani gwe nkuwadde Singapore
likwaniyo amateeka gaali makalube singapo n'alagira abantu okusimba emiti bw'olema ekibanja kyo nga tosimbye obwannannyini bukugibwako. Kagame yakikola e Rwanda. Yagenda ku bantu ababeera mu slopes ez'ensozi n'abagamba musime terraces. Ettaka likulukuta. Ne bagaana okusima terraces. Yagenda bugenzi mu district n'agamba abavubuka buli omu atalina ttaka ku lusozi wali wootema terrace ekyo kiba kibanja kyo baatema bokka terraces. Nekyekola kyokka bw'annakyemalira talumiza muntu takoze ekiwabula gyeko bali abanafu. Ajeko bali abanafu obwannannyini ku ttaka. Bonna baasima terraces. Rwanda ekyo ne kikolebwa. N'agamba twagala banne muzimba amayumba. Obuyumba bwe twabasangamu obw'essubi. Wali obubye nnyo. Tebukyasaana. Banne mweveemu bannawanda mukube bbulooka mukole ebiki abantu ne bagaana. Yagera ku biseera bya nkuba gwakuna. RPF ne janga emenya amayumba. Omanyi okumenya akayumba ak'essubi ng'enkuba ekutte. Naddala ng'awo nga wali international parking. Ebisayidi awo n'obuyumba obwali omanyiwo bulungi. Omanyiwo bulungi. Mukono gwa kyuma gwe gwakoze ekyo. Naye ng'ate si mukalubo nnyo. Okozesa order ng'ate toli mukalubo nnyo. Bagamba dictator omulungi. Awa order ng'asimayiringa. Banaye no mwalikoze ki? Nga naye bikola. President Museveni ne waateekako emitaafu wano tewali kikola. So kakati kyekye. Yes. So Kagame yabako bazimba amayumba. Omukyalo omwe yali talina busobozi mukadde yayiiro wa RPF obuugi ne bumwokya. Ne bamukwata abantu bali bamwe bagenda mutemako omutwe ng'enseera. Bwe bajja bagamba kimu nti omukyala lwaki akikoze nti ati mune talina busobozi wa nyumba n'alagira RPF muzimbire ate temumuvunaana. Olabe kikeekyo. Oyo ye muntu ensi Uganda guyita. Ye benevolent dictator. N'amala Abannarwanda baali bayina empalana. Rwanda ly'eggwanga eryali ezzibu ly'okufuga. Nga olw'okuba ate nga baali batuufu kwezi nga nze nakuttira abantu 6. Gachacha koti zisazeewo banne tutwayinza abamu abasigadde tuteekewo okusonyiwagana nesigala ku kyalo nga nakutira mukaago manyi bulungi tuli ku kyalo. Baatandikanga kubatta mpola mu mwenge. Muteekemu obutwa, muteekemu ki. Ebyo byonna. Kagame n'akizuula nti okufa kungi lwekyo. Nkuwa badikiteeta abakuza amawanga. Yavaayo buvita yakanda n'abantu n'agamba mpeze omwenge ogutali gwa chupa, ogutali gwa chokolo. Bakusange ng'ogutunda. Bajja kukwata gwa gutunda obatwale kwa gusuubula obatwale kwa guyisa ne kwalima kayinja bonna babateekeyo mu kkomera nagoba omwenge nakugobawo. So obwo bwe bwannakyemalira obukola benevolent dictator. Omanyi abantu tunulira wano abantu abatakyalina maanyi ga kisajja omanyi nti no kakati bangi electoral dysfunction myenge gye gibonoonye mutunula mutye eggwanga tuli ku democracy. Omanyi obusezi obuli mu ggwanga wano kye bweyongedde. Abantu bali bannaabo. Abantu bali bannaabo. Gende erakayi. Gende wabampereza wana ekiboga recent week ewedde. Omwana bamusazeko wano n'ebitundu by'omunda temuli ne basuula abaana babiri. Ebyo byonna bikyali mu ggwanga. Abantu. Omanyi amawanga ga Europe ge mutendeeza kye gakola abasezi. Omanyi ekitta abasezi n'ekitta balogo ekyali mu Europe. Mukono gwa kyuma ne gukuza society. President Museveni ayonoonye society. Tuve ku lw'amateeka parliament babbi. Baminisa babbi tufune obukulembeze alabira da ekigendo olabe Uganda weteeterere. Sebo tweyanza nnyo tweyanze gunaku olwaliwo tutambudde tubadde twogera ku nsonga y'abadikiteeta. Badikiteeta abalemesezza amawanga gaabwe okula nga we babikaka akabubi ne babuzaabuza oyo kyatoyo kyonnyogoga tonnyogoga ne bonoona amawanga naye ng'enfuga y'obwadikiteeta mawanga gonna agebyo. Tanzania eno eri ku democracy. Tanzania bali ku democracy mulungi ddala yadde ate nabo era balimu olwa dictator lutya balina kye bayita dominant party system era ekyo kiremesa democracy. Okuva mu 735 lwe yegatta ne kyama kya ne gundi ne bali bayitano ne Afro Shirazi Party ye Zimbabwe ne bakola kyama kya ye Zanzibar ne bakola kyama kya mapinduzi. Kyama kya mapinduzi ye party nene tevuganyizikika. Kyenkugambire nti ate bali kakati level yaabwe ya democracy ba wagulo singa Uganda tulonda bazibwavaayo n'omugoba Bukenya n'avaayo n'omulinyira kwegamba ne pate n'ogiremesa okukyusa. Kyenkugamba nti democracy azaalibwa akula akonzibwa. Kati democracy we Uganda yakonzibwa yamukonzibya. Tanzania democracy waayo ye kakati asunye amabeere. Tetegeza likuze nti nno baamanya Nyerere n'agaayedde nkoze bino byonna
twakola endagaano n'ab'e Zanzibar kanve ku bukulembeze Hassan Mwinyi kwatamu naye nga pate yaffe Zanzibar naye nga pate yaffe yesigadde weewaawo yeera ataba democracy muleke parties endala temuzinafuya nnyo naye kikulu mmwe mubeerako weebeera kirasi muba mu P6 munate otuuka mu P7 Uganda tuli mu P2 twakoneraawo twali tutandise olugendo lwa democracy yes so Tanzania kyekyenjawulo nti dominant party system naye saawa yonna ojja kulaba endala nga zijja zichallenginga democracy atandikirawo eggwanga likule kyekimuzi ga Botswana bonna awo we bali Uganda olugirooza eyinza kuba yakumeka mu kukwata democracy mu Africa ene tetujja kubawala nnyo kuba waliyo abali obubi ennyo nga ki otwamanga kati nga wetujja okugesa ga Chad ebizibu byago bingi Libya bakyankalana naye ng'ate Uganda wootunenza tubadde n'emyaka mingi egisobola okuzimba democracy n'akula naye tulemeddwa okufunawo baluyita olulimi nga baalulinnya ne lufa era ekyenzi okugamba abantu tulemeddwa okufunawo ajja okufiiririra abantu second salvation nga boolaba nti Ghana baali baava ku luguudo Nigeria baali baava ku luguudo nga Uganda okuviira ddawe bajjako Nandi azikiwe ne badda mu Biafra wo ne tujja okutuuka ku Sani Abacha awo wonna Nigeria ng'eri ku luguudo lufu naye omusajja mukulu eyatereza Ibrahimu Bademas Babangida oluvannyuma lwa Sani Abacha yajja obukulembeze naga katudde mu civilian rule Obasanjo najja nakwata okuva olwo Nigeria n'ava ku bukulembeze Nigeria nedda ku luguudo paka kati Ghana gyaleero Rawlings oli atwalibwanga meza ye Ghana President Museveni yali alina okukola Rawlings yakwata obukulembeze yatta abaaliko abakulembeze babiri obutemu bwe yakola bwali bunene atuuka nga tuze ku multi-party dispensation tuze mu byoyo bine bingi Rawlings n'ata obukulembeze waata obukulembeze Ghana yadda ku luguudo lwa democracy kuba yabutamira singa President Museveni nayo kiba kati essaawa eno wetuli n'ata obukulembeze mirembe kisobola okuza eggwanga ku luguudo naye kyekimulemye wagenda okwonoonera eggwanga tudde nga mu Libya kyovala nkugamba nti President Museveni waatakwata succession eno bulungi kuzaawo obukulembeze mirembe miliyoni 3 ez'abantu zijja kufa Uganda edde ku luguudo tukabire ku ggwanga lyaffe omulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino bwe tutambula olunaku olwali tubadde n'omukulu Kasozi ku Megatron ne Kwezi Media Group ne mukulu Kasozi Samuel Philosopher uteekamu Kasozi Samuel Philosopher YouTube kiba abantu abamu baagala ennamba yo ennamba yes abalina ebibuuzo eri 0756 67 2211 oba osobola okusindikako byonna n'oba wali agadde okuvuma sindika Kasozi nyongere enkunnyonnyole tovuma tetujja kusolovinga bintu na kuvuma kuba waliyo amawanga agaali gabaddekawo mu reesi y'okuvuma naye gamaliza nga tegafunyeemu yes